ate mungeri y'enjawulo njagala okwebaza omukadde atuzaalira Timo. Ndowooza bw'olaba bino bwe biti ne bwe biti. Abali wano bonna bamanyi muzeeyi? Bonna abaana bange bazzukulu. N'ono omumanyi? Ddala. Ate ono mumyufu. Ate oyo ali mu luggya. Brother Jude ate oye simanyi na bwe nnyinza kumwogerera. Nze mbadde mmanyi wani kafeero yekka. Naye kugamba bw'olaba bino olaba ekifaananyi Timo kyalina eri abaana. Omuntu nga tali muntu w'abaana alabika si we guli, ate omuntu nga teyakuzibwa bulungi aswaza. Singa Timo alina ekifaananyi kibi, senga sibi wano. Singa Timo abadde alina ekifaananyi kibi, eno ensi senga teriiwo. Kubanga sebo omuntu tagumiikirizika. Okay? Naye kakati olw'okubanga Timo alina ekifaananyi kirungi, nze tukwebaza okugunjula. Ate Timo nawe ne nkwebaza okubeererawo banno mu mbeera zonna. Timo naakamulabira ebbanga ttono naye tuli bwe tuti witulubuuza oba ki. Bw'alaba nsirise nnyo nga bawuliriza ka audio, siri muntu nnyo wabika audio bino sibyagalira ddala. Ogenda okulaba ayisizza awaka brother oyo oti eyo ng'osirise weeyagala teweetuganga wendi. Kugamba bambi muntu w'abantu. Ano nze ngenda kubasabira Timo ne Joan. Bonna tumaliriza okusoma nja kulaba asinga okwagala munne Timo ne Joan. Okay? Timo nnyo lirina nnyo okutameka. Tozimanyi. Joan nnyina Timo lirina nnyo okutameka. Erya Timo lirina ennya. Erya Joan lirina nnyo okutameka. Lirina nnya. Nyumba kyesembayo. Agambye erya Timo ali nyumba kyesembayo. Alo, tujja kulaba asinga okwagala mu ahubwo twesabire. Amasomo ge tuwulidde bali bawandiikira Abalooma. Abalooma b'ennaku zino be baffe. Twagala okubeebaza oboolyawo Mukama bw'atyo yateeseteese kano ke kadde ke tunaamala tetumanyi nti eribuzibye. Tuliwala tukanula amaaso tulaba ettaala. Tunagenda okufuluma nga tumera munne gundi. Okay? Mukama leka bw'atyo yateeseteese siwe waawo. Osanga gye twandibadde eyo batufuniddeyo ebizibu. Mwekuumire awo biza okusanga bali mu kingu beemulugunye, emmere esirire, emmere ewola wololo. Naye Mukama aba n'ensonga. Nno nja kubagaliza akaseera akalungi. Alina emikisa gy'Omukama. Mukama abeere nammwe. Mukama tuwumukise era atukuume. Amiina. Nuliza amaaso ayo amakakkamu atusaasire. Atukire gye tuli atuwa emirembe. Sobola okunomezayo kano patiri mwana ne mwe butuukirivu. Sigale kate kubeere naffe ennaku zonna. Kugerera kwaffe kubadde tusigale mu ddembe lya Kristo. Tutuleko katono otukubye surprise kuba ekyamazima onenge gyokyana olinze ekintu. So brother ageze nankubira akasimu nga tugenda mu sauna awo program nekyukirawo netweta zonna paka waka. So brother wewale nnyo baledera kutwagala bannaye mwena abali wano nsaba tukubire brother engalo ez'amaanyi.
kyangu ate buli muntu ayina ekirabo kye mu bulamu bw'ensi eno. Ndire bulaza otukubye ekigambo ntanga thank you so much. Tata bulaza namukulaga ku office kati oyenda atuse n'ewaka so tebyali bigambo byokka bize ne mu bikolwa nga bwagambye twafuuka kati omuntu omu tukwasaganya embeera yonna. Bano bonna abali wano bulaza bonna famire yaffe famire yaffe Iba cameraman. So bwena obasanze manyi tutambula mu kumanyagana. Bano bawala bange bonna family we one family. Bwena obasanze omuntu yenna boso okumujjuka nte namulabako wano namulabako wano. So we are one family. Twakoze ekintu kino kusurprisinga mama waffe kubanga ekyamaza mama waffe atulabiridde bulungi lwakuba abaana bali ludda bonna kuba kino ekintu kyaffe ffenna ekyaffe ffenna olw'okwebaza mama waffe okutulabirira nga tolina ngeri yonna gy'oyinza kukijjayo mpozi ng'okoza embeera ya surprise kuba bya bulijjo tubibeeramu naye ate tumukubyemuko waakiri ekyekango nga tumwebaza ebintu ebintu si byangu bino ebintu si byangu tubeererawo mu mbeera yonna okubuulirira guidance everything bonna bakimanyi era basanyufu nnyo ne mutabani wo Julius esemena kuma banajja mu inbox yo wanga bunne byo mu bulamu bibamu tuna mutabani waffe yagenze kyeyokola era naye tumusabidde abeere bulungi tubadde ffena mu mbeera eno era yagambye bannaye mami yesimanyi naye tuli ffenna buli kimakola ki akirabo kigenda mu maaso nga musanyufu lekaate mutulabika bulungi weewaawo so si byambu so tweyanza nnyo mami waffe tweyanzeege webale kutulabirira webale kutulaga mutima mulungi webale kutwagala webale kutatweganya bulaza abadde abuulira wabaddewo ekintu abadde nga alina kyalabye agambye nti side eri wabeera balamuwe but here ate abange basingawo obungi it's vice versa so kiraga ki so mama Esanyu sanyufu nnyo sina bingi byakwogera blaza no yakwogerako okay blaza king naye Abdi King Abdi King musajja munnamawulire ate twagenze kulumu ku ewa Pastor Bugembe waliwo home ya Bugembe eyo kulabirira abalabirira abaana katugenze bakyalirako gyetwasanga mu muganda waffe ono ate bwe twali tugenze naye nga waliwo n'amumanyi ono muwala wange nga atamumanyi na nnyo so gyetulaga bamanyi abantu gyetusanga bannaffe mumbe netukwatagana ke twafuuka family okusookera ddala nja kwebaza olwa service entara gy'otuwadde. Omanyi ababuulizi batono nnyo abamu babuulira nga babeera serious nnyo naye ate gwe obuulidde embuulira ey'omulembe guno omulembe gwa Kyagulanyi. Okay, nja kutwala omukisa guno okwebaza family eno okunnyaniriza okufuuka part of the family. Sinnabalabira no bbanga ddene naye ate ninga balabidde emyaka mu bbanga lino ttono lye mbalabidde ate byemukoze byemukoledde team Happy King Uganda simanyi nakumanya neyanziza nnyo neyanzeege Madam Joan kaya ate nasooka wa mukulu ono naye ate eri gwewuwa ate gyenti gyenzirukira kubanga omukulu yaba bwati
omukubira gamba ha kingi nziruka laba madamu oyo ajja kukola ki kakala ne madamu ayo n'omukubirako naga ndi bize era bannaye bw'otakwata simu sinyiiga manye ekigambo bize kikitegeeza nja kubeebaza nnyo okwagala abantu mwebala okuyamba abantu nze erinnya Timothy Senyonjo saasooka ndiwulira wa Bugenda naye nzize ndiwulira mu mirimu egy'enjawulo gye muze mwenyigiramu egy'okuyamba abantu mwebale nnyo kubanga nange gwe mulamwa gwe nsinga otambulirako ndi munnamawulire naye nkola community stories ez'okutuukirira abantu abali mu bwetaavu ne tubasakira obuyambi mu bantu ab'enjawulo ne bayambibwa ekyo tukyebaliza Mukama nti wali gwe twali tuleeseeko n'atayambibwa so nabadde awo jo omukulu ono namukubirako emabegako awo nga waliwo embeera gye mpitamu nangamba atofaayo kanjogere ne madamu ye ebibye biggwera eri era kimu bibiri aga era bw'ogenze n'ogamba omukulu eyo nagyo wali ne bamulunga neŋŋamba aneŋŋa naye bano bantu ba Katonda nnyo omukulu ono ye alayika bamulungamu Katonda so omukulu kasita yaŋŋamba nti kanjogere ne madamu neŋŋamba kayate eri bw'aŋŋamba nti ayogerera eri awo ŋŋamba kiwedde neŋŋamba waaye kangumikise kayate wayisewo olunaku lumu nankubira naŋŋamba oli bulungi neŋŋamba kakireka madamu akonyeemu stampu naŋŋamba omanyi ekiriwo nti tugenda surprise nga madamu nemugamba tupulaninze tutya naŋŋamba omanyi obuzibu mbeera nnyo naye kati simanyi gwe ngenda kukulagirira otuuke waka tuzze mukubira essimu njamugamba waaye ndaba emmotoka eyingira ku geeti togikiriza kuyingira tukuli mabega naye ng'akwata essimu ngenza omutuukako wali ng'entuuyana gyatuuya surprise tebadde gwa surprisinga ye surprise yesoose ey'omukyala in fact yesoose mu mbeera ki ekisinza okweyaliikiriza arrangement senyangu ate ekyokuzirika father kyayogedde tekyabaddemu okay naye nga bannaye mwebale kwagala mukyalawo mwebale kwagala abantu ate mugende mu maaso abantu naye tubanyiiza temutukyawa bannaye kubanga abantu basobya teri yajja kubanga atuukiridde kuba n'ensi bwetu bwetambula ensi teri straight ensi ebeeramu ebiwonvu n'ebyo so nze kyekyokka kyokka madamu Joan tukwagala nnyo era ndowooza otulaba otuli mu bifuba weetimbye yo bala abaliwa bannaye abala baliwa anyway sijja kwogera bigambo bingi nnyo katugende mu byokulya katusubire ka thanksgiving kakuyisiza onaafuna otulo kale katulye ekimere kino okululwo kale tweyanza nnyo tweyanzike omukulu nga bwagambye brother George kyamazima webale nnyo webale eddala omwami muweereza ka music nozokawulidde ate asunyweko obusunyi kati atagenda somolola baka tosoko tunuzeeko no kembadde bestimani wange sebo yimirira jago mask sebo tukulabe bestimani oyagala gamba awo kamere mulabye bestimani oyagamba nti tulina covid so mu mbeera eyo tumbadde nsaba blaza otebi yakatire yamalewe kwebaza meno nitugenda okwetweta n'amaanyi gakula bulungi endala ku linnya la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu amina mutambule ku bannaye twegule ku nnimi Sirina chendi bwemba sirinawe
ninga ekipapula ekitwalibwa empewo era bwe mba siri naawe ninga endiga etalina nsumba neetaaga kwe okusomoka ennyanja mugana amayengo simalako era nindiridde nze ondage ekkubo ery'obulamu kyova olaba nyimbira kwe omutonzi kubanga onkuuma nontasa kyakwetaaga lubeerera era kanfuname kusinze olw'ebirungi byokola kuba kweremba bwesikwebaza olw'ebirungi byokola nja kwebaza yimuse emikono nkusinze fukamire ku mavivi Yesu webale nja kukwebaza yimuse emikono nkutendereze fukamire ku mavivi Yesu webale Okay, abatulaba ku Happy King Uganda tukyagenda ddala maaso n'omukolo gwaffe guno. Gy'olengera nno ye keeke eno wa kamera tambuza bulungi kana agambo mami okakwase n'obuvunaanyizibwa obw'ekika ekya waggulu ennyo kubanga ekigambo mami kintu kikulu nnyo. Kakyuse mpola mpola tokanyegaamu okugala omanyi mwana gwe oyina effujjo. Okay, naye nga tukyagenda ddala maaso omukolo gw'ogutambulira ddala bukwakku. Why? Ogamba otya? Yendiso. Eso. Esanyu nga likutta. Oyitegeera naawe. Ate sina byentegeera. Mwazi ya mukadde okitegeera. Tobuuza. Soko mukwateko bwoti. Abuze tuli obugenyi. Mukadde mugambireyo obugambo. Toseka. Jangu mugambireyo obugambo. Kuba amanyi omwagala nnyo. Katusaba tuuke.
muweereza obugamba ajja bulaba nedda ssebo nze akola show nkugambe mukadde muweerezeyo obugamba mbitegeera muganda wange tokwata nze kankwatira abatesi bange mbitegeera yes mami mutunulira ali mu kamera yes mami tukwebaza lwa nani ngambe gwe muweereze obugamba mami nkwebaza nganze omu ne banange bajja kwebaza ku lwabwe olw'ebirungi byonkoledde kino baye tokisuubira kyensuubira era nange tosobola tukikole nga famire tukoleko surprise tukwebaza byotukolera tukwebaza tulabirira ffe baani abali wano ku lulwo bangi bavudde obubaka obwange bwempa mami nkusaba oyongere okunkuuma ongayidinge nga obadde okikola bulijjo ompabulenga awakyamu ompabule ompe ku magezi agansobola okuntwala mu maaso abadde agampira ddala anyongere ddala bwaba mpadde 10 ayongere 10 200 infinity singa bukyanga olonze ekisawo kya ssente kikyoyinza okukolera mami kyensobola okukola kikyoyinza omukolera nga nkolera mami ng'ofunye ssente nga Alex gwe mugagga Brian White gwe tulina mu kibuga nze nyanze sina kyensobola mukolera okujjako omusabira bulamu sente ozizaweka nkyakunnyonnyola mukama Alex neddoli okunnyonnyola nkubuuzizza ofunye ekisawo kya ssente kinene bwe kiti gwe Brian White kwe tuwogerako mu kibuga kiki kyoyinza okukolera mami kyensobola okukolera mami ekisoso kitugambye ekisoso kibagambye bwagaliza bulamu gwe n'ogera n'ekisawo kyo edda mukulu ekyo obulamu nakyo ekisinga ekya ssente kijja luvannyuma kati mami abeere n'obulamu nga mwavu abusobola tabeera nabulaba na bulamu nga mwavu era tasobola kuba mwavu nga wendi kyenso oyo kale nno okay mukulu Timothy jangu nga mami tanajja jangu omugolo mutono akantu kano oba okatunuddemu kati fe abakamanyi yaffe abakamanyi Alex emwangezo olaba gikankana omukulu ogamba oti ndi bulungi sebe embeera sebe tugenda kusala keeki webale kutegeka si nnyo fenno tubadde eri gyobadde otatulabira esebe naye embeera esaata ateze ekyantubuka oba emmere etuuse wano nejjula netandika okwambuka eno waggulu bweti naye nga webale kutugabula webale kutegeka webale kwagala mami nga naffe tumwagala era singa tobadde ggwe ate ffe taffe twandimutegedde mami kaakati njagala mami ono otune mu kamera wali eri omuweerezeeyo obubaka bwana alaba nga tanatuuka kusala keeki obubaka bwempeereza mami waffe nti yeebale nnyo yeebale ddala kutulabirira yeebale kutubudaabuda mu Luganda bagamba okuwumbawumba atuwumbiwumbi wamu ffenna nga bw'otulaba bino si byawo kwogerera ola byeyogerera byokka yesebo beebeka obubaka kutumira ababadde mu kintu kino wakibaddemu weka nakibaddemu n'abaana bange bonna weebali olwomutandika mutya abakulaba baagala bategeere tutandika twali tumaze okusaba wano mami ye n'agenda mu bibye notandika kabooziboozaawo naye mami ngija twali ne mutabani waffe Julius olwomuva kuki mami yakolaki yakubasama yakolaki nedda twali mu kunyumya mu mbeera za bulijjo netweta ekirowoozo kya surprise eno by the way ekirowoozo kya surprise ekyo ekibuuzo kyenkubuuza kyotanategeera omuntu abeera awo ne munyumya emboozi n'abasasasasa n'abaakuka abakoona ne mugana naye omuntu ono tumukolera akantu bweka kakyako ke yabakoona ne mugira ngambe tumaze okusaba kale tugendera awo so netulowooza ku mbeera enero olwaleero netugamba ekyamazima katukube surprise tetulina kyetuza mukolera kisinga bulamu
katumusabire obulamu buwangazi ate ayongere okutwagala naffe twongere okumwagala mu special baana bange mami wammwe waali mukyala muzadde in actual sense nandibadde embeera wano twaliwo tubeerawo abantu 5 mubeerawo bano muna mubeerawo yes iriza toli kafyu gwagenda kwata okujja ffe namwe tajja bakwata so okay so kyekyo bwe bali kulabi bantu bangi bano kitufu muyina sente maanyi ga maama emabega kaawo nno nga mami tanajja wawe nali awo abantu ne bakomentinga awo ne bagamba naye bana bakashini gwe nga tebakuleetako e Dubai ne ngamba ekyo nja kisaba nga ndi nabo nga mubalabako munantwalako taata nange Dubai neyagaleko ngwegala genda kukola oba kulakula nze nkola kati wano siri kukola taata okulambula tujja kutwala kuba tulina tour by the way tulina tour mu January tugenda Dubai cashin team tugenda kugala week number banange tuera Dubai mu January tugenda kugata mu lugendo na passport nkutidde kati passport ekintu kyensobola okufuna kati nga mwe muli nesiba nembasi kati ye password embaga mukama wange passport teriwo nti kati gira tugugire ebintu ebisinga byangu nga we muli tumugase mu lugendo olabirira abantu baba n'olusanvu kati passport okay kakati ndoza tulete mami waffe ajje asale keeki ate naye atugambeyo obugambo eri abatulaba n'abamutegekedde abanekanekanye mu busaati buno akafaana akange naye omukulu ya Alex ono lwaki Alex Esanyu limutta nnyo kiki yali mu abadde mpajiruwaga mu lukwe luno yameze so wezijali ku office kaba kasajja kakwetala mami agenda nakagamba Alex ebintu byange biriwa mami gwe tofaayo nze ebintu zabirimu nzabikola kumbe nebya surprise abisobola sebo nnyo n'abanyi okay kale bana abatulaba katusale cake mwebale kubeerako tuli wano omukolo leero nga mugulaba bye ebintu na mwana wa Soviet jali eyo akatuyoka nanjira mami jangu tusale cake Mr. mami ne dadi musembere wano namwe mwenna mujje abala muitendo bane mena babeere nze munsosola mujje abamwe abala mujje saide abatebagera balaba abala mujje na okusuka kwono bajja kuba tebabalaba so mudde wano abampi musobola okuddano maaso ne tubanga namwe tusobola okubalaba kale goli mumpi wenyize mbawanvu jabula okay baka soko tuluzeemu eno kwe tuli okay kale nno abatulaba tuli ne mami waffe mami Joan ugamba oti webale kunyuma ebigambo byakuweddeko olidde ku kyokulya Chugano wetu tubeerere mu office onyinyola kito onyinyola leero kiki yampeddeko oba afunyemu ku musujja ndadi mami kwateko tatuzirikako omubulizi yakugambe oliro otya nga tunasala keeki I'm humbled. Kati atakamanya. All I can say, I'm humbled. Tomanyi Uganda mami kati na lwakuvuddemu. Wange. Andi kakati bana bakula munna. You are humble. I'm humbled. Lirinnya lepya. Mami. I'm humbled. Ndi musanyufu. Kankugamba akama. Ndi musanyufu. Nyo. Okusi like I can sisobola kukinyonyola naye nga simanyi naye kyenyiza okubagamba mwena ababadde mu nsonga eno ndi musanyufu
neyanziza neyanzeeke omukama bampeera omukisa tusuubireyo olukweyo mpita netukolayo naffe tumwesasuza owange tobyabya naye oza ate awuli naye era vidiyo ajja giraba naye era kijja tuwalamu akaseera tujja mugwako si yekka n'abaana olutegedde ayogedde nti baali n'abaana wamu it is not very easy ndi naawe bino jasi babinyambaza bwayambaza naye nze kyoŋŋamba kye tujja okukola oŋŋamba nti tufuneyo omwana omuntu muyiira amazzi nze ngamba leeta abayiira okay mami obadde kyalina ekirala kyotugamba tukusalike kyenyinza okubagamba nti neyanziza nnyo neyanzeege it has been really a surprise normally my husband wemba nina kyemusuubiramu nga kyanjawulo usually mba manyi nti when it's a birthday oba when it's a valentine Valentine lunaku lw'abaagalana. So you always expect something. Yeah, mba nkisuubira era mbeerawo nga ngamba bakati agenda kunkolera ki bwekyo oba agenda kala bwekityo kakati kino mbadde sikola ki kati kino mbadde sikola ki sikisuubira so lero si lunaku lwanjawulo mu bulamu lunaku lwanjawulo nnyo era terugenda kukwerabirwa nnyo mangu mu bulamu bwange kuba this thing kizibu basiima ogenze ani yagamba Chameleon naye omuntu bwayimirira amagulu ge n'agamba nti tweyanzizza byokola tubiraba nze ngulumiza Katonda neŋŋamba Mukama erinnya lyo litukuzibwe ligulumizibwenga ebbanga lyonna naye nga ekyamazima nebaza nnyo omwami Ssenyonjo sijja mwami Ssenyonjo ayinza ogamba teyatuukawo ku mwansi naye tugenderawo namaze aye nno sikyakutuuka ate lwaba nange wonsindise mufufuamira tugenderawo otyo nebaza nnyo mwami Ssenyonjo it is not usually so easy mu bufumbo omuntu naaba nga so recognizing your efforts omuntu n'ategeera amaanyi go nti otoba olina kyogattako it's not easy ate sirina nnyo kyanjawulo kyenkola kusinga bakyala balala I don't think kirabika oba wamugira kirabika akacupa mwamunyenyeza kirabika naye neebaza Katonda naye oba mulungu oli omusajja yagambye mubuulizi akola mwati yagambye agamba kagambo ki tulunga okulunga nze ndi mulunzi mulungi ndi mulunzi mulungi era mulunga mu Yesu buli lunaku teri muloga asinga Yesu because he's above everything yasinga ebintu byonna so mwami Ssenyonjo neyanziza nnyo ssebo neyanzeeke mwami Ssenyonjo bakwebaza taata weebale nnyo ssebo weebalire ddala abaana bange it is not easy abaana yimuka munanga ate abaana nabo tunaabafukamirira mama atereka nabo wosigenda kukkiriza nedda n'abaana tufukamire mwami Ssenyonjo eka atufukamiza abaana bange bembeera nabo this family bambika Alex atlajingera nga sina banange mbebaza wakajja waka Alex kale tugende maaso by the way buli muntu aba ayina Katonda bw'aba yamutonda mu nsi muno naye nebaza Katonda nti tusobola okubeera awamu nga temuli mu kusika muguwa si byangu ate sigamba nti buli kaseera tubeera n'eddembe wabeerawo walinza okusingira ddala ebiseera ebisinga nze siraba kintu nenkisirikira I tell them sisanga wantu nga tokoze kintu usually wanonza abange yes naye we babanga wakati nga omwana woba
omugamba ne oba omunenya mu butuufu bwabyo asobola okitwala obubi naye we babanga wakati nga nze asinga okubateekako omuliro nga basobola okugamba mukyalo ono alina kyatugattako ekyo nakyo nkyebaliza Mukama so mbeebaza nnyo mwenna Jenny, Alex, Giriva, Julius, Mavini, Ashemo, Jessica, Fiona. Katrina, abo batatu babitegeera. Abo babitegeera Monica, Hilary, Akirewo. Jenny banji banange. Mukama abampere nnyo omukisa Akirewo no muniga. Yo. Then nebaza Katonda. Bino nga bibaddewo. Omwami wange ndooza weba inviting nze. First of all, the brother. Sebo tweyanziza nnyo tweyanzega okubeerawo. Omwami Judy. Otukolamu omulimu munene. Tukwebaza. Mukama akutuweera ennyo omukisa. Ati abaana abalala babadde bali eri nja kukyazaako taata bali mu gavumenti onsuniremu kunnanga nga bwe tunyumyamu Francis Giriva bani banange mbaagala nnyo then waliwo Mwami Francis ne family ye saawa eno mukyala we ayina ne baby muto nnyo bandi badde bali waka nga bamunyiga ku masaje oluusi andi badde oluusi nga n'omwana yebase naye bali wano nabo benyiga masaje naye bali wano okutuwagira twebaza banembeebaza nnyo Mwami Kafeero our MC our DJ thank you so much banaye webale kubeerawo Mwami Lubega Mukama akumpeere nnyo omukisa omwami wange aguma nnyo ng'akuyina famire ya muwala wange ono Costa ye akafumbirwa Mukama akumpeere nnyo omukisa oyo no faani wange faani wo nnyo yakafumbira nti yampita ku mbaga bambi webale kujja mwebale kutindiga genda okujja waneeno then waliwo n'omukyala mukwano gwange si mukyala akyali muwala tannafumbirwa Becky owa Lucky Decoration Lucky Decoration bana nkwebaza wadde nga nkunyiigidde teyayogedde ate nga mwe namba kyaye ate kakati otukyaye bandiŋŋambyeko ne mbaako kyenkola nandibadde baŋŋambyeko ne mbaako kyenkolawo naye nga mbeebaza mwebale kubeerawo Abi King webale kujja ne tiimu yo thank you so much for coming nategedde eti tonyiigira bambi naye nga ndi musanyufu nnyo Mukama abampeera omukisa bagamba nga omuntu abantu abasinga basiima omuntu nga afudde nkiddamu naye neyanziza nti mundowoozezaako it is not easy no it takes someone who is brave kugamba nti omuntu asobola okugira neyanziza nnyo neyanzeege neyanziza nnyo Mukama aba like akibakubisizeemu akitubalire akibakubisizeemu kive nga kyamuyiika akibawo ebifaananyi ekyo kimpeereza ebyolemera ebifaananyi Jose webale kubeerawo naye etafulumya bifaananyi bye kyekyo n'abadde mufumbire ekintu kibadde kyakabi kyasiivu nnyo Chef Michael will recognize all your efforts Chef alabika agenze kukola ki agenzeko na buli muntu aliwo waliwo n'abali ene mabega bambi mwebale nnyo mwebalire ddala okay kale abatulaba chefu tata
jangu abantu chef muteekeko mu kamera chef tata tweyanziza nnyo omulimu gw'okoze ofumbye ekimere babi ebifi nze sijja kulimba era naabatafunye mu nsonyi nasenye ebifi bingi ebifi bibadde binengeje bana omwa music kiki kyotukola mulinde omuzinda togunyiga mumwa guba gusaala togutuga ate munaye tukole ki bwofukamira ate nsigala waggulu nebaza nnyo mukama olwa famire y'omwami wange bentera okuwangaaliramu n'okusingira ddala omuzadde atuzaala anti kati nange banzaala anti leka tugwese ennyonjo abasezaala wange ate abataata ndi nkulidde nnyo mu famire etaliimu nnyo culture eyo like okuba abaganda ennyo kubanga nange nzaalibwa teri mix nnyo kakati nga tebuliimu nnyo naye taata angondezaamu taata Saalongo ntiringanye Patrick nkwebaza nnyo obadde taata weekweseewa badde manyi taliiwo owaye boogedde erinnya n'ofubutuka mu kamuuli nkugambye mwami Saalongo banange neyanziza nnyo oyo taata atuwangaala naye akuhandolinga ng'omwana webale kuzaala omuvubuka omulungi ate omwetwaze tusubiddwa nnyo twatandise leeti kafeero w'enkima nange ndi wakima okakkane twatandise leeti naye ekigambo ekyolwaleero era simanyi oba tunaafuna obudde oba okusabako nga famire twandikyebuuliriddeko nnyo kibadde ku buwombeefu obusinga n'omugabi shegeera enyiriri ezo zibaddemu omuntu omugonvu bayibuli egamba nti okugonda kusinga sadaaka era waliwo ebintu bingi mu bintu ebyafuula mukwano gwa Katonda Musa bwali buwombeefu bayibuli egamba nti yali mwetowaze nnyo okusinga omuntu yenna mu nsi era ekyo kyamulabya Katonda. My husband is a very humble man. He's very humane and I love you. Tojitutuma tumanya okugigamba. But naye ng'ekyo nkijjeeyo nti kubanga ne taata musajja mwetowaze nnyo azaala temu so yamusiiga oba yamugabanyizaako obuwombeefu ate omuntu omuwombeefu awangula ebintu bingi bimuyisa oyita ebintu ebimu bijja nga bireekaana n'oyitawo olw'okubanga oba embeera wagisi yes so so I'm very grateful. I'm very grateful. I'm very humbled. I'm counting myself lucky and blessed to see such a day. May God, only blessings. May God bless you all. Amen. 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 May God bless you. Amen. Kubanga utayogera ajiteza tutute mu kisoko. A blessing is a blessing so. Amen. Atweyanza nnyo tweyanzege keke ebyokunya. Kakati abasebo nemanya batulaba yoyo nno omugole waffe olunaku andoza mulaba nabagaye era kakati nno awaye tuleke tunabuteekayo abantu ne basanyuka bantu nga kakati
Unja ukwata akagundi ako n'omwami. N'aliwo Alex jangu gobedde afa Esanyu. Kabande wange Mavini jangu. Ashemu. Yoni gira. Muje banaye. Nze bango byesikyalo. Now Junior jangu. Kwatako? Kwatako. Yeah, kwatako tugenda sala. Okay. Olwatu ng'omuntu. Okay. Tugenda kubala. Mukwateko mwenna buli ayagala okukwatako tugenda kujja. Ete musalanga sinabala. Koliwa kamera? Okay. Okay, one kwatako. Okay. 1 2 3 go. Agalulu ngasikawulidde. Temwalese buno obutulika twa. Okay. Kale batulaba bagenda kubeera nga batusavinga wetwogerera iyo bakyatulabira ddala nno omukolo paka guwunzika guno gwe omukolo ogenda okusooka okubeerako part 1 ne part 2. Okay banaye naye nga mwongere okusubscribinga okusharinga era programu eno nga bwogirabye eteekeddwamu ssente nga bulijjo aba Cash in Business Consult Uganda antibulira Cash in Business Consult Uganda Limited esangibwa wakaliga ku Sekabaka Road oluwetaboot ekipande kinene nnyo bwe ekyo jakuba okirengera bw'onaatuukawo oyinza ono obutamulaba oba oli obutamulaba naye weebali bangi nnyo bosobola okubeera ng'otuukirira ne babeera nga ate nno bakukwasaganyiza ddala bulungi nnyo okitegedde. So kala nkakomyawo nja kutumira ku muganda wange Segawe Kata sinza kwerabira sukujje kubaba music simwagala mu. Okay nja kutumira ku muganda wange Segawe Kata awo Edith oboli wa Omani oba Jordan ya buli omu gyali gyasinzidde okubeera nga atulaba amwebale nnyo okubeera nga mugoberera programu eno. Waliwo omulala awo eyangamba Kashini yamutwala Sharoni. Tuli wano nno ne Madam Joan wangamba Madam Joan ne Mr. Timothy bandabire banaye babatumira Sharoni yabatumira. Obubaka mbutuusizza. N'abalala bangi abatasobola kutuuka. Bagenda giraba eno. Bonna betutwala. Tubaagala nnyo. Tubasabira buli kanaku. Mukama abakuume ate mukole ssente ennyingi ennyo muveeyo nga muli bagagga mutambule bakole ebinene. Okay nja kusembyayo aba St Paul Anglican Church US awo Boston namwe mbatumiddeko nnyo mwebale kubeera nga mubeera ku Happy King Uganda buli ya subscribinga buli ya sharinga ate gwa netaaze genda ku Facebook nonya Happy King wekitone Instagram Happy King Uganda TikTok nayo gyendi Happy King Uganda nonyaako ate osobola okubeera nga oyongera okunfollowinga sijja basibula tukyagenda mu maaso. Ai Katonda size joli tata olwaleero kuwa matendo kusinza oli w'amaanyi erinnya ly'ogwe ly'amaanyi wansanga mu kiwonvu nga ntawa asina yadda ntasa ekisa n'obulokozi bye wansanza birampa emirembe osaasa n'abatalina ssuubi yadde ng'ebbanga liyise kyosala naye akijulira olina taata engeri gy'obikolamu wadde nange nga ngenda mu maaso abadde Katonda ekisa omulokozi kye yansanza kikyampa emirembe yadde ng'embeera yakazigizigi muntu Mukama agabiriramu mu nnyanja emyufu bwe yajawula
wensinza oli wamanyi ai katonda kubulire mu mawanga oli wamanyi ai katonda kutambuze mu mawanga oli wamanyi ai katonda kanyimbe nga wensinza oli wamanyi ai katonda kubulire mu mawanga oli wamanyi ai katonda olina manyi oli wamanyi ai katonda yegwe katonda ateka amazzi mu ddungu oli katonda ayimusa abavu mu nfuufu olina manyi abali batalina ssubi wabawa essubi olina engeri gy'obikolamu dawudi yali omulunzi wamufuula kabaka olina engeri gy'obikolamu gidyoni ow'ekika ekinafu wamufuula muwanguzi olina engeri gy'obikolamu yusufu wamufuula katikiro kuva mu buddu olina engeri gy'obikolamu olina amanyi nze n'ennyumba yange tunasinza katonda ekiseera kyonna kanyimbe nga wensinza kubulire mu mawanga oli wamanyi ai katonda kutambuze mu mawanga oli wamanyi ai katonda kanyimbe nga wensinza oli wamanyi ai katonda kubulire mu mawanga oli wamanyi ai katonda olina manyi oli wamanyi ai katonda Isos Music. oli katonda omukwano gwo gwa muwendo erinnya lyo lya kitiibwa kitiibwa ky'amawanga. Good evening to you all. Good evening, sir. Yeah, we are grateful having you all here on such a wonderful day. Yeah. When we come together to thank the Almighty God for the gift of life True. that He has endowed to our mom, and we pray that the Lord may continue to grant us many more beautiful memories together. For those watching you, can you try to simplify the language? Okay, Can you speak to Uganda? Sir? we can. No. Thank you. Okay, so somebody is going to translate. Oh, for Yes. you? Okay. I know, Okay, you know that is translating. not necessary. Okay. Can you speak Uganda? Not very well. Oh, you speak a little. Try to mix up. Because those watching us on YouTube, some of them, they are, you know, All right. yeah. So we come here to appreciate, extend our sincere gratitude for everything that you've done for us. You've supported us. You've granted us immeasurable support that we can't count. There are many more times that we've done wrong, but you always find it easy to grant us pardon. We really don't know how much we can pay you with, because words alone are not enough to express our sincere, heartfelt gratitude. Twebaza nnyo 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 afoyo matek. Yeah, we thank you for never giving up. Nevertheless, we always have shortcomings,
but the Lord gave us a gift of a forgiving mom that always never lets us down. And on such a day, we continue to pray the good Lord that He may bestow you with a heart that may continue loving, a mind that will keep learning each day of your life, no matter what the subject may be. That the good Lord may grant you life and share the gift of your hands. Yes. Anybody else? Waliyo akayimba ka Jamal kagamba mbu abakyala basira, so mami, for sure you are our hero. We thank you, we appreciate. We even say behind every successful man there is a woman. So mami, for sure behind the success of our dad. Behind every successful man, This is another love story. Nebaguma basirika semaita basira you're my hero Nebuchanti Bamukubyeko ebanga yabajana semufumbo Yesate bali kule ashimuyamba nekwasa chakashitegeera kanga n'obudde ajo yayime abakyala bayita abazira kuba be bamanyi ebisinga ne baguma ne basirika bayita abazira Joli tata olwalero kuwa matendo kusinza oli w'amanyi erinnya ly'ogwe ly'amanyi wansanga mu kiwonvu nga ntawa nasina yadda ntasa ekisa n'obulokozi bye wansanza birampa emirembe osaza n'abatalina ssuubi yadde ng'ebbanga liyise kyosala naye akijulira olina taata engeri gy'obikolamu wadde nange nga ngenda mu maaso abadde Katonda ekisa omulokozi kye yansanza kikyampa emirembe yedde embeera yakazigizigi muddu Mukama agabiriramu mu nnyanja emyufu bwe yajawula kyalaga maanyi go kayimbe nga bwe nsinza oli w'amanyi ayi Katonda kubulire mu mawanga oli w'amanyi ayi Katonda kutambuze mu mawanga oli w'amanyi ayi Katonda kayimbe nga bwe nsinza oli w'amanyi ayi Katonda
kubulire mu mawanga oli wamanyi ai Katonda olina manyi oli wamanyi ai Katonda yegwe Katonda ateka amazzi mu ddungu oli Katonda ayimusa abavu mu nfuufu olina manyi abali batalina ssubi wabawa essubi olina engeri gy'obikolamu Dawudi yali omulunzi wamufuula kabaka olina engeri gy'obikolamu Gideoni ow'ekika ekinafu wamufuula muwanguzi olina engeri gy'obikolamu Yusufu wamufuula katikkiro kuva mu buddu olina engeri gy'obikolamu olina manyi nze n'ennyumba yange tunasinza Katonda ekiseera kyonna kanyimbe nga wensinza kubulire mu mawanga oli wamanyi ai Katonda kutambuze mu mawanga oli wamanyi ai Katonda kanyimbe nga wensinza oli wamanyi ai Katonda kubulire mu mawanga oli wamanyi ai Katonda olina manyi oli wamanyi ai Katonda Isos Music. oli Katonda omukwano gwo gwa muwendo erinnya lyo lya kitiibwa kitiibwa ky'amawanga nkusinza kanyimbe nga wensinza oli musawo mu mawanga oli mwonya kanyimbe nga wensinza oli mulungi Yesu oli musawo Yesu Katonda asinga kutenda erinnya ly'okkulu erinnya ly'oddene ai Katonda zize gy'oli taata olwaleero kuwa matendo kusinza oli wamanyi erinnya ly'ogwe ly'amanyi wansanga mu kiwonvu nga ntawa nga yadda ntasa ekisa n'obulokozi bye wansanza bibampa emirembe osasa n'abatalina ssuubi yadde ng'ebbanga liyise ky'osala naye akijulira olina taata engeri gy'obikolamu wadde nange nga ngenda mu maaso abadde Katonda ekisa omulokozi kye yansanza kikyampa emirembe yadde ng'embeera yakazigizigi muddu Mukama agabiriramu mu nnyanja emyufu bwe yajawula kyalaga maanyi go kanyimbe nga wensinza oli wamanyi ai Katonda kubulire mu mawanga oli wamanyi ai Katonda kutambuze mu mawanga oli wamanyi ai Katonda kanyimbe nga wensinza oli wamanyi ai Katonda kubulire mu mawanga
Katonda ateka amazzi mu ddungu. Oli Katonda ayimusa abavu mu nfuufu. Olina amaanyi abali batalina ssubi wabawa essubi. Olina engeri gy'obikolamu. Dawudi yali omulunzi wamufuula kabaka. Olina engeri gy'obikolamu. Gidyoni ow'ekika ekinafu wamufuula muwanguzi. Olina engeri gy'obikolamu. Yusufu wamufuula katikkiro kuva mu buddu. Olina engeri gy'obikolamu. Olina amaanyi. Nze n'ennyumba yange tunasinza Katonda ekiseera kyonna. Kanyimbe nga wesinza. Kubulire mu mawanga. Oli w'amaanyi ayi Katonda. Kutambuze mu mawanga. Oli w'amaanyi ayi Katonda. Kanyimbe nga wesinza. Oli w'amaanyi ayi Katonda. Kubulire mu mawanga. Oli w'amaanyi ayi Katonda. Olina amaanyi. Oli w'amaanyi ayi Katonda. Isa's music. Oli Katonda omukwano gwo gwa muwendo. Erinnya lyo lya kitiibwa. Kitiibwa ky'amawanga nkusinza. Kanyimbe nga wesinza. Oli musawo mu mawanga. Oli mwonya. Kanyimbe nga wesinza. Oli mulungi Yesu. Oli musawo Yesu. Katonda asobola okutenda. Erinnya ly'okkulu. Erinnya ly'eddene. waliwo ekirabo ekisembayo kijja na luyimba luno.
ligaziye